nagamba nti omusambi gwe bayita nammere tomuggyako maaso tabeere wa bulijjo mu nsamba ye. era ezo ensamba ye yampaliriza okusiima ebintu bye era nabyogera nga tanafuuka n'emupi nga n'okwesiba otanneesimbawo. Nengamba omusambi oyo nga si wa bulijjo nemusipootinga kakati raba nanyiga amapeesa ge akalulu n'akajjayo Masaka. Wamusiimira ku kkuba fulufiga ekyana ekiwala ekyo kiyina ebiiso kiyina engeri gye kiri mu luwula kyavudde Masaka era omwana ddala akirina nekijja nekikola omulimu e Kampala nekiddayo Masaka. Nali sikirabangako muntu okuva eri mu matooke wansi najja e Kampala n'akolayo omulimu mu fulufiga n'addayo nga talina mukutteko nali sikirabanga. Omanyi tubadde e Kampala wadde emyaka mingi kituufu nga tulowooza tuli ba champion naye si ali oliwo abayaaye gwe n'akukuba n'addayo mu kyalo. So yakola entry political entry n'alaga nti taabeere wa bulijjo. Nze ne saamuggyako maaso wasigala era omugoberera nga mwetegereza bwenti politikale oba politikale kuba politics ezinga byonna kituufu byonna ebitwalizaamu oba otunula otya but eriiso lisigala nga lya byabufuzi. Kakati n'anyiga amapeesa ge wuuyo palamenti agiyinga. Omwetegereza mugenze ku tokosho mwenna eyongedde omwetegereza nabatuula wakati ne mulya ennyama bwenti nengamba mulya ennyama nagwa ku kibabu ng'olaba kati mulya ennyama teyakibala bulungi nnyo kati yamukwagula ku kivumu kiri kyolifa tuwerabidde yamukwagula naye kyembadde kugamba nti engeri gye yanyigamu amapeesa agavuva e Masaka nga mubaka teganyigika. Akalulu kayinza okuba kalimu ebirumira byonna naye akalulu ka wano tubala wini era aganyize yaba omugezi ye champion. Ffenna batunyiganyiga ne batulekayo mu byalo abatuuka e Kampala ng'abawanguzi ebyafaayo bye bebajjukira. Kituufu okyegedde walina ensonga mu kalulu wali mu kibiina ky'amaanyi naye nga tebakudiikiriralinga tolina byogamba abantu. Kati ekyo ye nammere kye yabala nti at the end of the day I want to be declared a winner. Mpulira kakati gumanyi Masaka gy'ovaayo manyisibu ffe twakulira Rakai nti owangudde Masaka City mu mbeera eriwo kuba Masaka City eyo eruddemu oludda oluvuganya ssibu kuviira ddala ku mulembe gwa DP. Ffe twabeeranga mu DP nga branch eddako ey'amaanyi Masaka era walingayo muzeeyi bamuyita muzeeyi Bukenya nga ye chairman wa DP e Masaka nga buli mawulire gesatu aga CBS wabayo eggulire eriva e Masaka erigumivu ery'ebyobufuzi chairman wa DP mu bendobendo ly'e Masaka ayogedde agambye olwo nga Dr. Semugere akyaliko. Ate Kawanga jjadde Kawanga yali mubaka nga wa DP John Baptist Kawanga ye yali mubaka nga yakiikira municipality naye ng'oli ye chairman bannabyabufuzi abava e Masaka baba bagundiivu. Bukenya akyaliyo ateekwa okuba yafa yali akuzeekuzeemu ateekwa okuba yafa nja kukebera mu likodi zange ndabe kubanga ndinayo abantu bangi bensobola okuverifyinga nomanya nti ono yafa naddala nga yali wansonga okuba amasimu oba sisitimu ebakulaga nti ono yafa. Nkuba amasimu badde sitidde yolina sisitimu ekulaga nti ono yawanduka kiwulidde kati yazanya empiki mu kalulu era abenaremu yabasinga obujega bonna yabasinga obukujjukujju. Akalulu ke yagenda okulaba nga takajjaayo okusinza ku sisitimu eriyo n'agivuga paka wa jjajja yeyeko eyakakikola nammere yagivuga direct paka ku geeti talina appointment nti kiki baani abali awo nti nammere aze n'abayaaye be wano ava Masaka masimu ne gavuga ayingire tayingira protocol security ne benyola finally jjajja simu n'emutuuka finally jjajja n'agamba baleke bajje ne yeeyala wansi naga jjajja akalulu mbadde kawangudde naye sisitimu yo yennyini yenkuba
namugamba tukole tutya kyusa ono nono jajja nakuba essimu 2 bonna ne babakyusa tewasigala muntu Nammere nga yali mugezi nnyo yanyiga epeesa gwe RPC ne tiimu ye yonna Murudi headquarter returning officer ne tiimu ye yonna Murudi headquarter bawo bakawo bonna ne bateekayo system mpya n'omulamuzi waako naye ne bamugjawo naye yalugenderamu naye gwe Nammere omuyita wakusaaga si wa buli Nammere kati bano abaagala okulwana naye kati agenda bamenya kuba tebamanyi gwe balwana naye kati ate nze mbakuba mu parliament nze yali musobodde kuba kati nze amutaddeko amaaso ng'akola ki ng'ajja nemanya amapeesa ge steps zonna n'ozeetegereza nemanya nti kati woba oyagala mukuba olina kunyiga peesa lino bw'aba akunyize lino awo muleke kiringa bw'onoosanga obugagga bwonna bugagga naye bulimu enjawulo omugagga nga avudde 1 2 3 n'awanvuwa paka ku $1 million ne mutabanyi w'omugagga engeri gye bakwatamu essente eba yanjawulo kituufu oli asikidde empaya y'obugagga noonazagamba oyo tazita n'okugizimujjako oba balwana bombi okubayuwa ono agasseemu ku 2 ayinza okulemerera aba mukugu nnyo buli kyoyogera kyonna aba akulaba aba yakiyitamu ono enjala imuluma ono bamusetinze ono ayagala sente azitwale ku musawo bandoge experience aba agiina byonna kati Nammere nze yali musobodde naye siriiyo kuba nze nalaba engeri gye yakola ki gye yajjamu kati bw'atuuka ekyankwanzi amaze olwo bano baseno bonna ba RPC olaba bagomye nagenda abapya ne bamuwa wini nga yaddala wini oba yaddala oba si yaddala wini yagijjayo n'agijjayo kakati ye mubazi wa mpiki ne baagala n'okuddamu likawunti ebyo byonna likawunti nayo n'agikuba n'agijjawo kye bayita capacity yazimba capacity ng'eyita epenetrating ekisenge kuba nuupu yali esibye ekisenge awo ate nuupu yafulumya mpuuga kitegeeza Nammere w'amaanyi okusinga ani mpuuga yalemerayo embu nuupu si yafulumya mpuuga mbwera omukulu yafulumya mpuuga n'awooli omujega nedda ssebo eza mpuuga zavanga Wanita Amongo esente mbu omukulu n'akitegeera nti zonna assumption zaaliwo naye mpuuga ku level ye yali alina capacity ewangula akalulu oba alina anite oba tamwina ku level ye anti kati omukulu bwe yakitegeera nti alimu olwanite bwe bamukuba maximum bwe ekibiina ne bakikubira ddala obutayisaamu mubaka yenna nja kirowoozaako nja kikolako okunoonyereza nze bwekiwulira mbu nze mpuuga gwemanyi yali alina okulwana nga Nammere bwe yalwana mbu ne Abedi Bwanika omukuba ne bamuteeka mu kyokusatu bumumaliramu ddala ssagaliko ne bamugamba nti oyo mumuteeke mu namba 3 aleme kugenda mu kkooti kubanga Bwanika yali asinzaayo amaanyi naye bwe yeewuunya okulaba ono agattagatta ebigambo ng'ate yakikubye andi kakati anyway assumption yo eyinza okubeera entuufu nga jjajji yafuna intelligence ku last nange nagifunako naye nkyeyongera ogikenenula yongera ogyetegereza mweyo embeera ate muganda wange mukaaku tayinza gimbuulira tasobola ate kati aba amenya ekintu kye kati Nammere agenze ekyankwanzi kati ye Nammere abala ekintu eki kimu tuno olukiiko lwe tulimu abantu bateekwa okumanya nti wendi mu mbeera yonna ekyo kyoyo oba ni yakimusomesa Katonda yamanyi yakisoma mu byamawulire yali mu byamawulire yakibala nti olukiiko luno teruggwa nga bwe tebategedde nti Nammere akoze ki waali yali nzanye yaffe ya UID tubulabira nali munoonyerezaako nengamba omwana ono twali naye mu UID kiki wetuba tetwali naye yasigala atya obutabeera mu UID ye mu NUP era yasigala atya nate sogga wali netuta recruiting kuba karakita ye si ya NRM karakita ye ya ludda luki luvuganya naye
twamisinga tutya okumuloba kubanga nali recruiting abantu bangi nnyo mu Masaka awo bansibira naye eyo ndi ku recruitment bakusiba nasibisaako n'abe NRM e Masaka awo va olw'obuta containinga abe NRM waliwo ebiseera bya Mbabazi awo ng'atumbudde go forward kati ngenda ngamba obusajja bwe NRM obwe Masaka youth leaders mukolewo akatiisa kati beekigendera kyabwe kyali kyakufuna ssente naye nga nze ekyange kya byabufuzi nga tugamba katugate amaanyi kuba olukiiko lw'amawulire okudinawunsinga NRM ku password yaki genda otekemu Nakayombya n'ofunamu kachansi katono nnyo nenkola ki neniyama twadduka Kiwalazima twamalira Fort Portal nali ne musajja wange Fort Portal nga mwagenda wala nnyo Madowa Isaka andi tugivuga bwe tutyo gomanyi 99 ne bagigamba nti bali batolose naye bakutte lyawa ly'embalala batutwala emisiri soko nnindeko bw'otuuka bw'oti emmotoka yo wali mu lubalikidde wa nali makatu eyo ng'ekyali Namweru baluseewa bategeera batya nti yeggwe atuuse ati kugambye intelligence kakati ngenda okulaba embeera bweti ngenda okulaba embeera ng'eringa ey'empingu sinavaamu ngenda okulaba 99 ekola ki ekusalako yingira ku speedi ya iriiri ngenda okulaba ey'okubiri balinga abaagala okukiika geeti nayuza buyuza tewayimirira ng'omugezi bwa kakati okwata mbalala tukwata mbalala tewafuna budde buwetta kudda Kampala 99 yetugo ekyanyamba nayinamu amafuta 99 yetugoba naye balayika tebayina mafuta gamala zinayinamu fulutanka kakati balutwala emisinde ku Masaka awo paka Lyantonde ngera ziremeddeko bwe ntuuka Lyantonde nenga kankwata erya jjajja nenkwata erya jjajja Lwakitula erigende Lwakitula ne tulega n'eryo twamalira Fort Portal nikiro bikiro obujebuji nensi Fort Portal gye wamalira twamalira Fort Kabarole mulimu babiri mu moroka tulimu babiri ya musajja wange bamuyita Madowa Isaka eggaali ekaaba okufa obufi sitola agimanyi kati mutuuke Fort kati betwaleka ku siini bakwata bali abe NRM bennyini babayoola babasiba emyezi egi esatu kati bwegamba nti mu Masaka omumanyimu kati wemutuuke Fort Portal ate ekiwejjo wejjo sente mwalina ez'amafuta agabakomyawo fulutanka yali erwana nentuukeyo nenkuba amasimu ne tuvaayo nemuyitira kosi nalina ebikwekweto byange ebirala nali ngenda Ntoroko watuuka Entoroko natuuka Entoroko nenvaayo nenkomawo wayita Masaka oba wayitira eri bwoti Mubende nadda Mubende ngeno Masaka tewakyayitika emusajja gwotobye n'ebyobufuzi jjukira 2011 bali batukwatiddeyo okukuza amazaalibwa ga jjajja n'ogamba ate banziremu nga baninako akakuku ab'ebyokwerinda mu Masaka omwo ovume jjajja twamukuliza amazaalibwa kati kuno baali bakitegere nti ogenda muvuma buvumi balayika baali bamanyi nti waliwo kyetuleese si muntu ne bakukenga ekiyingiddemu n'abe NRM kyetuleese si muntu ate nga eyali abawa intelligence ateeka okuba omu ku bano mutuuse luddawa tutuuse wano mu Nyendo muli luddawa twambuka Nakayiba nduuza nga nabo baba bazeeri naye mbadde nkugamba nti mu recruitment drive zonna zetwakolayo nammere saamulaba nateeka okuba yali akyali mu kusoma nebifaanagana kwasi yakutuse nnyo ekiri awo akyali muwala kakati olaba engeri gye yazannyamu ekyankwanso era n'ababbakosyo saakugamba nti obwa minisita abumaze oyo wapulidikitinga nti oyo agenda kufuna obwa minisita abumaze wuuyo ne jjajja lwe yagenda e Masaka jjajja bawaabiranga kitaawe wali Sempijja okubba ettaka n'ebirala nga nammeere ali waliye awaana jjajja kufa na kuwona nojoga nti jjajja yagendayo
era n'ababbako show bulungi nnyo yera mmere kakati bwe tutuuka ku level kwali wali mu parliament ebadde n'obunafu bumu era nammere agenda bamenyaamenya agenda kulaga obunafu bw'oludda oluvuganya bwe buzibu nti right honorable speaker abaddeko ng'egyo ali ku ludda oluvuganya abadde alina ttiimu ye gy'azanya nayo yazimba mu NRM ey'oludda oluvuganya bano bakawalya si kawalya babasaalirwa kawalya si mwogezi nnyo alina ttiimu ye gy'abadde amanye esooka ku muzindaalo Semujunganda kati nga muzindaalo baaguwamba opposition yabo bandiringa nabo bebamanyiruza procedure ate era abantu nabagambako nti naye Ssemujju oyo mwogezi mulungi era mulungi nnyo naye waliwo ebirungo byatajjaayo olwali alulwamu nnyo n'atajjaayo kirungo waliwo ekirungo ekitavaayo kiri ekyabali bannankanyi bagurawooli takijjaayo bulungi olwali alukola ki alulwamu naye nga abadde legislator muki era tugenda mu miisinga era nakati gwe nkyawagira newankubadde ng'ekirungo abadde takigusa nakati gwe nkyawagira Ssemujju wadde yavaayo okiwulidde kati nammere asimulula kakyeni ako akayuwa kubanga omubaka w'NRM bw'abadde nga akwata omuzindaalo wali nga tebakukiriza kuba kuraizinga bakukubirawo left right and center abasajja abo anti oba wakogera bwoti emikono bonna ne bawanika procedure madam speaker order procedure okiwulidde kati gwe nga confidence efa bakutabulatabula bakutaataganya kati ng'agaba procedure bw'agaba procedure ng'agiwa Ssemujju ng'akunafuyanafuyaawo ng'alandaggalandagga bw'agira galubindi n'aziteeka wano ng'akunafuyanafuyya ng'agiwa Nambooze ng'agumaliriza kati gwe toddamu kusituka kwolwo akuggalidde bakuggalidde badde ne kakatero kaabwe nga kamaanyi Mongi abadde mu opposition ate Mongi yava mu opposition era kyogamba nti abadde aluzanya mulimu ngeri ye tokimanyi nti mikwano gya Mongi abatuufu ate babadde babaka ba opposition era babadde bali ebigenange neewuwe nalaba wano kawalya nga ebintu mu kusiibulukuka ava ku ebyo tobalanga bitole bya mmere naawe ati byetwalabako ffe leadership esukkaawo kawali oyagala mubalira bitole bya mmere yabirya yanywa caayi wali joyise wa buli ngeri ebyo bitono nnyo ffe tuba tukola analysis ku bintu ebiriibwa mu byobufuzi kakati nammere n'agamba nti nga bwenzize nga bateekwa okumpulira nga bwenzize nga mpaguza era nze nammere njagala okumusiima alina omubaka waffe gwasinze bamuyita Brenda Nabukenya ate nga Brenda Nabukenya siniya Brenda Nabukenya si eweruweru yatukola bubi nnyo ffe aba UID yatukola bubi nnyo simalina kumanya nammere naye wuuyaze amuyiseeko anti kankubuulire Brenda Nabukenya yali w'amaanyi ng'ali mu UID naye akazimbe kaliwo kamanyi naawe kayiwa windo nedda ate Nambooze tebazanyazanya gwena TV gy'omulabako kyogenda n'okugenda ku TV wetaaga lukusa kuva Makerere Kavule tomanyi nti baali baabagaana n'okujja wano ku Nankanyi kukeewaza obeeko ky'oyogera nakyo weetaaga lukusa lwa Lubongoya bagirabanga kirooto kya ntiisa kati kankubuulire ffe bananyini Brenda kuba Brenda waffe nze nali mumyuka we owa Brenda nga ye National Youth Leader wa DP nga gwe mumyuka nga nze mumyuka okuva 2010 paka lwe twakita ffena nga tulaba kiweddemu amaanyi nti ate yandibadde w'amaanyi okusinga mu mbeera ey'okugenda mu palamenti ya 2011 by election nali musambi wa nkizo nnyo eruweera awo okulaba nga mumuleeta okulaba nga avaayo era twawanguza obululwaga 3 nga mwayita ku kaguwa NRM okugigoba eruweera awo ng'omanyi amaanyi ge twateekamu ogamanyi kati Brenda nga tumuleese tulina essuubi lyonna tugamba muwala muyivu
ali beautiful oluzungu alufuwa lufuwe si lwakugatta alwogera mutendeke kikyali mulemye okugusa okuwamba parliament naye yaddamu ebyo buli lwemusanga mulaba n'enjala mpanvu bweziti yabeera mukola njala empanvu ezo zalina kusiiga mimwa kukola ki enviri z'abakazi ezo eziriko ali ku beauty contest I don't know but the other ingredient y'ebyobufuzi yagivaako yatukolera bubi kati nammere wuuyo abawambyeko parliament omuntu yali badde alwana ne nammere kati amukuba bubi nnyo gwamaakinga naye ye Brenda gy'emyaka gye gimu gwamaakinga Brenda mukuluko mu by'emyaka asoolobye amusingako katini naye eyali badde yalina oluzungu olusobola olwa nammere namboze bajja mumutira bwereere namboze bajja mutira miguwa era waba mugezi ave mu lutalo nga bukyali naye namboze yaliwo bambi mukazi wa anti nkugambye nti twafuna obuzibu bwani ate abali balemeddwa kati lwaki namboze tutayingirawo anti bwe buzibu bwenyini bwe nkugamba bwe tulina nti Brenda Nabukenya yalina okuoccupyinga that vacuum iron lady vibrance eyo y'abakyala abamalayo mu parliament singa yagizimba dda naye vacuum ebaddewo nammere asanze ng'ekisaawe temuli mukazi wa nkizo nakikwata nagamba kankiwambe mama namboze nagamba nti nno nja kufa nawe togunya ogufujja ani gwowamba era bagenda kwevuma ebyoku mizigo ne mama namboze naye mu Lusoga tubayita bankandya namboze ye tamanyi kuvuma namboze tamanyi kuvuma namboze naye amanyi okuzimba sitole gy'aba ayagadde okola ki okuzimbako amanyi ozimba emboozi emboozi agimanyi nambozi oyo nagizingazinga yonna nagiteeka wamu nagikukubako bw'ati era bw'otaba binywera nabaana banga betwala ne mawu ofuluma si wa bulijjo nambozi naye ayina ebintu byazimbazimba ssebo naye nga obuzibu bwonna abawala bonna abaava mu nuupu tebakoze kimala ekitegeeza maama namboze magezi kyegomuwa ave mu lutalo olwo omuwala tajja musobola ave ku Nammere oyo omuwala tajja musobola script gyasomako nene nnyo yasoose namuweereza skadi namuga nti gwolwo oluzungu lwo lwogattagatta wano terukola anti kakati olwakusabula jukira Nammere we Makerere lawyer awedde emirimu ate balawya bafuwa oluguzungu toyinza lufumiitiriza ate yasomera mu budde kuba taata we abadde abimala naye nezimba ye y'ebyobufuzi ndala era ogiraba nga sina ya Sempijja mwami Sempijja ezimba ye ndala era nalabye mwami Sempijja ng'agamba bannange nange nazaala nga nammwe mwakola ki omwana muwabule buwabuzi tutambulirewo siina kyakkola bambi mwami Sempijja nga yeetonda nange nazaala temunambula bubi muwabule omwana akole ki atereere omwana atambuze tutuzimbe eggwanga nga zemboozi zaki za mwami Sempijja kakati mweyo embeera njagala okutegeeza nti oba Nambooze ayagala oba tayagala tasobola kusitopinga Nammere ate Ssemujju Ibrahim anti yafuluma anti naye yamukubiddeyo wakati mu kufuluma Nammere alinga baleesolingi naali ku miguwa alagirira oli abyetabamu amukoonamu naawe eri nali okaddira ono Ssemujju yabadde ku miguwa ng'ali mu kulaba Nambooze mu ringi ne Nammere najja n'asooka amukuba kiri Ssemujju n'agweri naye omanyi kati Ssemujju musajja wange naye abantu abamu twalinga tubatiira bwereere kubanga nze mpangadde n'abasajja abo ebbanga lyonna naye kati Ssemujju yavudde mu paalamenti nnaku 2
naye addukidde kuba YouTube eno gyetuwangaalira. Kati wali bakyamuyita tibakyamuyita abaali bakuyita luli ng'olina ofiisi kati alina nakunkubira alina okukubira najja kukewaza obayinza ekisinga okunyumira ku bintu bino abantu bonna banvumanga bigira obutivi bwo bwabeerako obw'obusimu obw'omu ngalo jjukira waiso yanafu yange obutivi bwamwe mubeereyo n'akasajja akakadde tugenza okumaliriza abantu bonna baddukidde mu kino wano wewali omuzindaalo kati wali wawalala mufumbiro twamuvaako tetukyamwogera kuba kyali wamumanyi tewali amwogerako era tujja mala kuddamu mukola ki kumwogerako mainstream ziyinza okwogera ku mufumbiro ye waliwo alina obudde obuli awo bulaba mainstream mukyabulina olaba ne president kati yerabira TikTok na YouTube babimusalira yateekawo department nababa bimusalira ne bamuwa obutonotono obwo bweyerabira n'aseka mu motoka ye ne tumutambuza paka lwakitula agenda aseka mu motoka agenda aseka bwatunulira kwezi yagambye Bigirwa yagambye ekyo Bigirwa yayogedde kino n'alabanga n'agamba nti ono Bigirwa musajja wa ddala era gwe abulako katono akukola ki okuwa obwa minisita abo minisita yabugabye n'abumala lishafo zijja naye ffena oli musajja mugezi tetujja kubeera mu bya minisita naawe ate bwakusanzaayo nammeere kabineeti ejja kwaka omuliro naye ye nammere abantu bonna abaagala okubiisana naye bakireke bulesi basooke bakite tebajja mumusobola mu ebyo eby'omuzindaalo ebyo tebajja mumusobola kubanga amalayo kubanga yeteekateeka nnyo agenda okujja mu kintu ng'ekituli weekiri ye nakyo kipayinga kituli weekiri kakati omuntu yenna n'agezaako okwenyiga mu kituli ekyo namera ayinza omulinnya ku kigere oba omukuba olukokola olugjamu amannyo n'aswalira ddala palamenti nze kituli nange mbadde nga nkirabawo mu butuufu nga tewaliwo nga basasiri ogwala okuva lwe baagenda Winfred Kiiza abaalimu paliamenti ebadde enkalu nze nkugambye naddala ku ludda lw'abakyala ekituli nange mbadde nga nkiraba nga weekiri Brenda kyamulema okola ki okwokyupayinga katumukolere ki nammeere akiwambi kiwambi kati ate nammeere tazira kukewaza ajjako ku NBS n'agenda ku Megatron n'agenda ku Jeno Bigirwa n'agenda ye wonna waafunira omwagaanyi yagendawo omuntu yenna omukugu mu byobufuzi tagaya amawulire gwe kasita ogaya amawulire ng'owedde mbuga ono munene ono mutini tewaliwo midiya ntono tuvula nze njagala nnyo mwami Gashumba tagaya radio tagaya media ekituufu Gashumba w'omugambira nti mwami Gashumba kikingaga nti kwezi jangu tagaya media abazigaya babakubye Dokita Muganga bamutadde ku ttaka ne bamulinnyirira bwe bati ne bamusiimulizaako n'ebisooto ye ensonga kyemukubya ensonga ye sinagiyingira Muganga agamba nti tayeebwa yamukuba okumulemya obwa minisita era yaleese buli kimu kyonna n'okugira nti nedda ono okufuna obutuuze mu Canada yabufuna nga munnansi wa Rwanda ate kakati obwe Uganda yabujjawa ng'ate bwe Canada yabufuna nga munnansi wa Rwanda ate ng'obutuuze bwe bwa mirundi ebiri tebuba bwa mirundi esatu kati obwe Uganda yabufuna ddi kati ate nga bamukwatako ne overstay mu Uganda nga bagamba nti abba ebyama bya Uganda n'abikuweereza Rwanda ojjukira bamukwata ne bamutikka ne bamutwala kati ensobi zonna yagamba Muganga gundi tayebwa yamuliko gwe olaba nga Muganga kiki yandikoze mu kiseera kino no ey'ensonga yateekwa okuba nga jjajji yanyize minus kuba jjajji embeera gye yalonderamu cabinet sirabayo resistance esobola kujja ng'edisputing appointment gye yakoze kubanga tayebwa naye yayise ku lugwanyi taba kuba jjajja muterayo kabega yali agenda ne munne kati ye lwaki alaalira banne kyanga mutuukirivu tumupepete
ebintu byano byaweddemu embeera eyo gamba nti mutuukirivu nnyo tutwala yaddeko embeera eriwo oyitawo otambula kyekyokka kyekiriwo so si butuukirivu ebyobutuukirivu Tayebwa teyali ba deputy speaker singa kati muntu mulala nnyo singa muntu mubaka w'Enankanyi wawa Masindi ono mukyala Alice Asimu Akiki singa Tayebwa mubaka owa bulijjo ordinary MP okiwulidde owankinkize waawo mu ishaka awo alina ka constituency ke yajjayo awo kuno yajja n'anopposed abali baagala omuvuganye yabakolako ne bavaamu oyo yina corruption naye bonna zaabakolako okiwulidde n'ebirala so talemezaamu nnyo lukoba kati kitegeeza nti agezaako okudisputinga amaanyi jjajja ge yakozesezza okulondoola era muganga ne bamufulumya era muganga alina kuddayo wa jjajja yewali solution jjajja ayite Tayebwawo ayite nani omulala Ssenyonyi Ssenyonyi teyeetaagisa mu ekyo ayite Oboth abagambe mugamba ki naye jjajja bwe yawa omugenzi Ssebaggala obwa minisita tebaamulemesa Ssebaggala ebibyo byali birala ebya Ssebaggala birala kyokka ate ne babuwa Nadduli ye n'ayitawo anti Nadduli yatuuka mu kakiiko n'agamba baana bange Jerobikiro kyakozese n'abagamba atya baana bange nze nkuze temunzwaliza wano bwaseka mwanyinaze Kadaaga ye yali speaker mu kiseera nze nkoze eki nze nkuze tonswaliza wano bwaseka n'eddimu ye n'olwensonga eyo mugire bwe muti nze nve wano sirina budde biwandiiko tebimbagamba eki fe twali mu lutalo nga tulwana tuleete kino ekintu kyemukoze eki kyemuliddemu kati mwagala kunswaza muleke nammwe musajja mpadde pensoni yange mundeke ngende kakati era yafuluma bufulumi nga yeesekera bwesekezi n'abavawulire ne bamukkiriza ye n'ayitawo bwe yadde Luweero jjukira yali alemedde akamotoka ka chairman 5 nga akagaanidde ng'agambye nti nze ntambuza ebigere nze omusajja omukulu muleke nammwe kati yaddayo ne Land Cruiser y'obwa minisita kali n'akaddezooli n'agamba mutabanyi kati emmotoka yiiyo mukulu munange yakoze eki yanterezezza nze ndi mweno awo nno kale tutambule ne mubadde munjooze nnyo n'aseka obuseko musajja w'omukasaka Nadduli omukasaka toyinza wakuze kati Ssebaggala yajja ne luno Ssebaggala yajja Ssebaggala yakolamu obuzibu yalinga tamaliriza pepa wakawe bulungi nga yeesiga jjajja tamanyi nti jjajja ate naye azannya ki azannya double standard empiki yamuwa kiministry awo ekitaliyo bulungi without portfolio n'akuba eri akasimu n'agamba mumutegula mukole ki mumutegule ate ye nannyini nkwe oyiirikanaawo izo singa jjajja enkwe tosobola enkwe za jjajja azigira ddala ku kisowaani kya Munyezi Mungu kwatapinga ale jjajja ayina enkwe sesirabanga mukulembeze ayina nkwe nga jjajja okiwulidde obukulembeze era okubusobola bwotyo bwobusobola bwankwe era abantu abatakoze enkwe bonna byobufuzi bibalemye babawunzise byobufuzi bibalemye kakati mweyo embeera oyo muganga ensonga ejjajja yagimala yekka naye bwanadda mu kwerega n'abayaayi okubagana ne Tayebwa mbu bajesifayinga biki tekijja kusoboka kijja gaana tekijja kusoboka bajja muwanvuya anti kasi nosikatiramu bwoti nosikatiramu mutayangwa kutuuka wajjajja yadda alina olukebero olusooka nga ye ayitewo ne kasa lwamulemye bayinza omuwanvuya ate nga tewali bya butuukirivu biri awo byonna ebya Uganda birimu okungamba mbu
nze sigize bulungi abantu bali mu parliament balina senior 6 we bali nnyo amazima gonyogedde ge matu tebalina senior 6 kati ngonyumiza ki taye bwajjewo nankanyi akasajja kaba kafunye chance yako bakaleke kagende kawute supu tuwali kyakkola nti otereza ki bya Uganda otereza ki Choga jajja ye musiru oyo data tiyabadde naye nga mulonda yabadde naye nga mumanyi kuba dada jajja yeki buli muntu yabadde obwa minister oba jajja akuba yakasimu nga Sebagala bwe yakola talina kyamugambo oyo mwana muto ate yakoze ekijajja ne oli Sebagala yali musambi kuva mu gyenkaaga namutya okuva mu gyenkaaga nga ne jajja alwana nga ne Sebagala waali ne Sebagala yali musajja mukulu kwenkana jajja Sebagala yali musajja mukulu ngali mu levo z'abajjajja ajajja yali amusingako naye nga Sebagala ngejja yakulira mu kibuga yalimu ebintu bingi byalimu ng'omuvubuka bebalwana bavuka abalwananga Uganda efuna independence bebekalakasanga obwana obuto bugenda kuziraala obwo waliwo olukiiko lw'ebyobufuzi ne bugenda beba Sebagala kyekyamutta yali akuze bagamba yalina amasavu mangi ku mutima kyenda kyekyesiba ne balwawo mulongoosa I think so Mungu n'amuyita mweyo embeera nze nakoma omulaba ng'agenze ku kavule kujjayo n'ajja nga yeenaanise baleeti nga mukambwe ennyo ng'akimye bwa mmeeya nzi yamugirayo ne foomuzi nezimutwalira abantu bonna baali bamwegaanye n'abaamulyanga mu ngalo bonna nga bagaanye ekikola ekyo nzi yakimukolera bakola bubi nempikinga foomu nenzitwala okitegedde ate baali bajja mumuwa baali tebajja mumuwa ab'ekavule baali tebasobola mumuwa nga tebasobola kuwa Haji nga tebamuwagala kyali tekisoboka nga bwe bagoba mukulu mutowe Latifu ate bamye Latifu ate ng'onyumya Haji baali tebasobola waliwo ensonga ez'enjawulo wali eri zibaali bakonsideringa ate nga ziviira ddala wa jjajja kitegeeza yali tasobola kuyitawo yali tasobola Munyazi Mungoloza teyamutaasa n'amugjawo nga akalulu tekannaba nga taswadde eno Katonda yasinga okumanya simanyi ku ekyo naye Katonda yasinga okukola ki waziika Sebagala bulungi nnyo twamala ewiiki namba nga muli mu piraawo nga tuli mu piraawo era tebakulimbanga mbusijju omusiraamu olufa bamutwalirewo awo yamuwejjere omusiraamu ssebo nze nalabira ku Haji twali omuceere okumala ennaku 9 nekyayi w'amata buli kumakya wamalawo wiiki namba nga tovaawo awo ogenda kunaaba nakuddawo mukama waffe akoze eki kubanga buli kimu kyonna kyaliwo buli kimu kyonna olumbe lwe Haji basajja balaba yalisinga okuluyimiriramo naye waliwo omusiraamu waffe Majaabu wanne Wakiso mugagga muvundu puresha zaamukuba ne bamugye Wakiso nga mulwadde nnyo bamutuuse nakasero ng'afudde mutabani we ekiro ekyo yamuvugira mu drone n'amutwalirawo Masaka bagenda okuleeta ambulance nti anti omwana amututte zigenda okubeera ssaawa 6 nti bannange babikeebikeko nga bamuziise ng'omuwejjere ebyo bintu byani bintu manyi abasiraamu balina entaputa ez'enjawulo buli omu alina ebitabo engeri gyabitaputamu okitegeera mulimu abagamba okufa tukwanguyirizeeko sijja ogenda mu miitinge abantu bo okitegeera ofune empeera tebiriiyo Haji yagamba ze temuntwala bwe mutyo yabigaana twalinda abantu be waliwo omutabanyi we yali mu Amerika eyo ennaku 9 nga tulya tunywa olumbe ng'olwomuntu abadde binywera abantu balina okweyagalirako mu lumbe Majaabu alina petrol stations nga 10 omwana yamutwalira mu drone ng'amuzinze muli ebyo Haji yabigaana naawe abasiraamu banyiizenyizaawo sijui Seeka gundi tagenda kujja ne tujja tufunawo Seeka Wakinankaali nga tatafuta kitabo woowe Seeka Wakinankaali nga yakeroba wakutubba
yabuulira nafuya ebyo byonna n'abijjawo naga tewali mumanya asingayo ku bino ebintu Seka Wakinankaali yava oluddawo emusoga n'abasoga buli basajja Sebo yamusabira ne tumuziika mu maanyi awo. Mwamuziikira Kisaasi? Ekisaasi wa taata wa Haji Shabani ewali ebijja byabwe. Haji Shabani Sebaggala. Bwatu Sebaggala n'azikirira. N'agenda naye Sebo. Naye okkiririza mu kuziika sipiidi. Okujjako nga nafa nga ndi muwejjere. Naye nga siri muwejjere. Ne bw'oba muwejjere. Nze okujja nga nange maze kufa. Sikkiriza kumala gakutwala bwetu. Tulina okuyisa mu bifo bingi. Abantu balye ku mmere. Wano omugenzi Tamale yafa. Twamusoosa zana. Netukulungula waawe ennaku ezi. Esatu. Ne tugenda gindi wano. Bulenga. Ekyengera. Ne tukulungulawo ennaku ezi. Ne tukkirira ekaliisizo. Ne tukulungulayo ennaku z'ennaku ezi. Nga tuli kubigenagena. Andi kati awo kwe kumanya nti gwe tuziisaadde binywera. Emirimu egimu girina okufa. Naye kwezi n'enfa. Mangu ati tewali mmere y'abakungubazi. Mwanguwe. Nedda Sebo. Nze nange tebajja kunziika bwe bati. Ekyo sikikkiriza. Kugambye Haji yabigaana. Yagamba Sebo abantu balye ku mmere. Nze balina okumbika mwena ne mutegeera buli wamu wonna. Nabeka muli ne bategeera. Tinagenze. Twali omuceera awo ennaku 9. Bo biyita byakusaaga. Kati ate waliwo enjawulo. Ate nga kawungezi bwe mufuwa ebigambo. Bulungi nnyo. Bw'ogukwatamu awo. Ate kakati ffe twali abasajja be. Kubanga mu bantu Haji bye yatendeka ebyobufuzi sofa nze akyaliwo. Abala bonna ba. Abantu bawandagala abamu baafa. Abala bawandagala. Tebakyalina makulu mu society. Beddira mu byalo. Kugambye abawandagala nze akyalemeddeko. Ine Mukama yandikuyambye geno bigerwa. Ate kunyamba omanyi lwaki? Omanyi lwaki? Gomanyi Katonda Haji amuddiramu nga wa myaka emeka? Obwammeeya tubuwangula. Mu 2021. Mu 2006. Nga Haji wa myaka 65. Katonda wange. Awo yafuna Nabagesera awo. Nabagesera ate wa 99. Iyo saaliyo. Nabagesera yali abega bubezi Haji. Sabimanya saaliyo. Ate nga gwali naye batambulanga naye. Ati saaliyo. Lwaki obigana kubikoboza no saaliyo. Ate oyagala njogere bulimba. 99 nali mu senior 1 nga ndi mu kyalo. Tiwabimanya yakinyumyako ekyana mu kiwale ekyo. Yabinyumya. Naye nga musajja mukulu nina ebintu byeyaŋŋamba byesogerangako. Ne bwabanga afudde. Kubanga the dead are not dead. Ayinza okulumba ekiro. Nakubuuza lwaki babyogedde. Owulidde? Nabagesera ali luddawa. Simanyi. Naye baba kyali kisaba mu biseera ebyo. Simanyi kuba saaliyo. Tewakirabako? Namulaba naye nze namulaba akuze. Naye wankubadde yali mukulu era wamulaba. Namulaba ate kati nnyinza okugaa nti saamulaba. Naye namulaba akoze eki? Namulaba akuze. Pulezidenti Museveni yayogedde olunaku olwajjo. Nayogera ebigambo bingi n'agamba nti n'abantu baffe abatwalibwa emabega wabweru simanya ne bagenda ne banoonyayo akakadde naye ng'agenze ku kyeya anoonya akakadde aka nagati niwana akakadde musobola okukafuna singa enteekateeka ebanga ekoze eki okwogera kwa pulezidenti okuwa kuwulidde otya kulimu essuubi oba byebintu byazaayogera bulijjo. Saafunye budde bumala ngenda kumuwuliriza leero. Saafunye budde bumala kugoberera byakoze eki? Wabadde mu bitabo? Byabadde kuinaadde mu bitabo n'ensonga endala ezaki? Ez'obuvunaanyizibwa. Mba njagala okupepeta ebigambo bye nga maze obiwuliriza. Kubanga ku layini kwali. Ngenda muwuliriza ekiro kya leero. Okukkiriza ku Mande tumupepete bulungi. Eki yabadde ategeeza. Ng'otukoze bubi. Gino bigirwa ng'otukoze bubi. Nedda Ssebo. Toyina kewawulidde kuwadde akatola aka pulezidenti. Wawulidde akavuvu we kati. No. Tujja kukola ki? Tujja munyumyako ku Mande. Kuba n'obudde bubu tukoze ki? Bwebo bwennyini bwe twalagaana.
kukyabulako eddakiika 7 butuuke bwe twalagaana. Eddakiika 7 toyinza kwogera kutaputa bigambo bya jjajja mu ddakiika 7. Bagambye kandiho n'ebirungi bye bagenda okuwa ku Dr. Kizza Besigye obujulizi nga bwe yali ayagala okutta jjajja. Kyokka ati bye bagamba okuwa obujulizi bali mu kkomera. Bavunaana okuyiyiriza bibbomu ebyekikwangala okubitegaatega. Abo bakyasobola okuwa ku Dr. Kizza Besigye obujulizi. Omusango ogwo era ku Monday enkeera mu kooti guli interesting. Proceedings nazirabye. Guli very very interesting kati nga ffe ba student b'amateeka tuba twetaaga okwapiyaringa tuwulirize proceedings kubanga abajulizi baaki ba state abajulizi ba state bakubiddwamu ebituli bingi ebiyitirivu ennyo. Omusango tebagenda kugusobola. Guba gwa kusalwawo guyinza kusalwawo bya kibode mulamuzi n'aguwunzika buwunzi nze ngusaze bwenti kubanga yali yagulemera mudda. Nze ngusaze bwenti naye nga meriti y'omusango teyimirira. Siraba n'obujulizi babupanga bubi, tebabuyiiya bulungi. omaye bw'oba opanga ekintu otuuka ekiseera waliwo byeweerabirayo ate n'otamanya nti oli ajja bikubuuza. olina engeri gye weerabiramu okusiba ekintu naye era details za ku Monday ngendayo mu kooti. Onoobeerayo? Nja kubeerayo ndabe tulyoke tukole. Ndabe banyize batya amapeesa gutambula gutya kino kiri kitya kuba kati engeri gye nnako legal mind nja kuba nkuwa position entuufu ey'omusango ogwo. Olaba oba Besigye aguwangula oba taguwangula. Okuba ebyobufuzi bingi ebikyagulimu naye nga ku Monday tujja kugutaanya bulungi. Kozi ku high court wali? Ku high court. Basibule tuve wano gye nabigirwa sijja kufiirako bufiizi. Nze olunaku lwaleero luwo luwedde yali okwebaza emikutu gyaffe ng'omuganda waffe Owen kozi baguyita batya akafubo omukutu akafubo nako kweguli emboozi yene era mujja gisangayo. Megatron waali nga bulijjo ekirimaanyi. Olinga atuuziza press conference. Nafunye n'akawulire mbu General Museveni yadde ne meeting n'Oweekitiibwa Anita ne bakkaanya ye General n'amusonyiwa. General yamusonyiye? Bagenda muddiza ebibye akuwulite. Nga naaba Mukama amusaasidde kati olwo oyimiridde otya? Anti kakati nze byange byateeka oba bamusonyiye ffe batuwa ebyaffe. Banaabiraga nti nno babadde babanja bwe bati. Anti waliwo kye tuyita response by conduct oba acceptance by conduct. The conduct of the government yalaze nti Anita yalina ensonga. Kati ffe tuli baaki? Tuli ba whistleblower ffe twateekayo. Kati babo bakaanyiza byabwe. Mwagala ssente zammwe? Ife twagala ssente zaffe, twagala kumanya. Tebanakuddamu? Tebannabakunziramu. Singa tebakuddemu? Ate kooti zigaddewo. Oteekateeka okwekalakaasa mu ngeri y'enjawulo? Kooti zigaddewo. Kooti tezigaddeewo. Tujja bawalaawala. Kubanga ground zonna ezibakuba mu mbuga z'amateeka tuze naye kati tukyabanja bya buntu. Nawandiika General Museveni nemuwa kopi. Era General Museveni kopi yange bwe batetuukanga ku mmeeza yo njagala okutegeeza kubira ba sitaafu bo ogiyitemu abaawali ku ofiisi ye eya ku Parliament. Okera House? Eya wano ku Parliament? Wano Obote we yatuulanga. Obote we yatuulanga. Ne muzeeyi waatuula? Muzeeyi alinawo ofiisi. Obote we yatuulanga? We nagiteeka awo anti osala busazi ng'oli mu Parliament. President agendayo ddi? Wagenda mu Parliament? Waba waliyo serious business mu Parliament. Asooka kutuula mu ofiisi ye? Atuulaawo wali n'asala busazi. Ayitira omwo munda? Waliwo geti nene bweti bagula buguzi. Okiwulidde? Wagituusaawo? Nagituusaawo ne bagirisiivinga. Saagala ogambe ssebo nti saakuwandiikira ssebo omukulu. Nakuwandiikira
ensonga zonna mweziri, kopi ya petition enkadde mweri, obujulizi obulaga nti wandi temwajjayo ssente weebuli. Wekitegedde? Kakati CID headquarters nabawa kopi. Mukulu Magambo abirina. Mukulu Magambo teweebuzaabuza, kitalo nnyo wafiirwa mutabanyi wo, kitalo ddala. Abamu twasobola kujja kuziika kuba tetubadde ba mukwano nnyo. Si ba mukwano. Atuli wala. Atuli wala. Twabirabira mu mawulire. Naye nga kitalo nnyo. Naye ekyo tekijja kuyimiriza mirimu gya gavumenti. Kutambula. Nasuulaawo kopi yange ne mu receiving. Gwe mutanziramu mujja kuntegeera. Akakufaamu. Mujja kuntegeera. Ffe twateekayo dda petition yaffe wiigi eri. Ne tusibwa, ne tukola ki? Ne mukubwa emige egyakaasa mmemme. Kyemugamba tuviiremu awo. Tekisoboka naawe. Kogwo omulimu gwe mwakola bwe mutyo. Okimanyi nti abasirikale abaakolanga ebikwekweto wabaawo abasirikale baali bakukutteko ewuwo. Nze baali bankutteko. Nze tebankwatangako ewa. Zibangwirako ewaka. Naye omusango mu kiseera ekyo tegwali gwa byabufuzi. Gwali gwa buyaaye. Ng'olina bye wasitudde bitali bibyo. Nedda byali byange. Naye nalina mukwano gwange ku lusegere wano nga mpima. Nga yakupima. Apimirawo n'agamba musajja ayinamu akasente. Kati muzinga ne gujja ne gunsitula ewaka. Mukwano gwennyini yakupima. Nga yampima. Naye abantu babi. Era kyusa emikwano. Golowooza nze lwaki ndi ku free? Nze ndi ku free omuntu akyankanga. Kyusa emikwano. Omuntu akyankanga. Ate nze ngenze nkulabula. Nze ndabye abantu. Njagala okutegeeza. Ne bakusena ewaka. Gwansena ewaka. Waliwo ekyebase. Gwansena. Kakati kye mbadde nkugamba mu ekyo. Walinamu mmeka olwo? Nalinamu obusente bwange awo. Ne basooka bakuba obwo busookerwako. Obwasangibwawo awo. Obwasangibwawo awo ne babunywa. Bonna ne babutwala. Kati waliwo musirikale akola operation n'atadduka na kaabuuyi oyo. Baakuyolako bukadde nga mutaana awo. Abasirikale abaali nalinawo nga 3-2 awo. Baabutwala. Bwali bukuuma ensawo biki bwe bityo. Kati ye abaakoze operation ya Anite toyinza kuŋŋamba nti si bagagga. Bagagga. N'obulwako n'ekidunkuuli ky'ogenda nakyo. Bagagga. Nwakuba tibayinza kutubuulira. Kati nze whistleblower sijja kukkiriza kuviiramu awo. Kati oli yakupima ku bukadde 3.2 yafunako. Era nnuze yaddanga eyo n'agabana n'abasirikale. Naye yakola bubi. Abantu nze mbalabye. Kati ez'omu bbanka zo ze zaasigala. Oba nazo baazinona. Saayina ssente mu bbanka. Nze ebintu byange si bya bbanka. Onterekera ku ki? Gwe wazinkoledde. Ssente ozibe managing. Ze netetenkanya. Oba ngo nazo mu nnyanja ne ngo nazo mu nnyanja.